tetwamaliriza luli ensonga zange naawe kana kwenakubira ekiro n'essimu tewakwata lwaki weebuzabuza lwaki weekozakoza ku lwakyo neetoolooza nga tokimanyi kufiirako kibeeremu saasoma kinene mukama yankula olugendo nga lulala embeera teyali nnungi okula ne maama nga twali kiriwo ng'ebintu muzeeyi waffe bwe yavaawo ebintu ne bikyankalana buli kimu ne kitataagana so okusoma tekwali kwa maanyi nnyo ebyokusoma byavaawo ne bivu ebyo ne tutandika obulamu ng'ensi yeekusomesa so kati nsi n'enjigiriza nebako ne byenjigiriza kubanga nava ewaka nga nyina emyaka 15 sisita wange yangoba ewaka nga nyina emyaka 15 nali ngenzeeko wabweru kuzannya poolo nenkomawo ng'obudde bugenze nangamba dda gy'ova awo natandika olugendo lwa ku street awo nempangalyako awo ku mubalaka olwaleero oli wa ddembe okukozesa ekintu kyonna because olina amaanyi ago ne gwe kyoba omanya nti n'oyo omukadde gw'olaba ku street ku luguudo yaliko omuvubuka nga gwe ffe twatukako ku interview emu nga bataddeyo kamera omuvubuka n'agamba muggyeko kamera nze guno omulimu ngumazeeko emyaka 10 njagala sente dola muganda we nataka kugabana ati chukajukira bakozeseza ati waka waposinze kati kugamba ngene kusapotinga abantu ate gwe murundi gwe jigeno kusukubera ku TV ndo omusajja sirimwera era we musanga mugamba tata watuka emyaka 10 kale kajja kubeera abiri nga nawo ndo ya so kulisinga tumaliza collabo nyina collabo na kola collabo muna mwimbije na bamita ties muna Uganda bafani kweli bamumanyi kayimba chako Chris akaiba Hex kirabide hani kayimba ko eyo collabo Chris kamessage akasembayo bannange abatali balwadde mwekuume mwambale nga mugenda okwegatta because mwegatta kituufu tegenda kirumamu mwegatta ate mwegatta nnyo bino this is PG parental guidance bwemba mwegatta mwambale obupiira bweba tusobodde kwambala twala omwagalwawo omukebeze otegeere status ye naye ategeere status yo omulwadde leka ate kwefubako nnyo ate kwagala kulwaza balala jjukira okumira eddagala lyo mu tayimu kubanga era still bw'obanga omize eddagala lyo mu tayimu kijja kukuwangaazaako okuwangaala emyaka emingi munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima. Alright, mbaniriza muda profile that is Weekly Jazz Rolling Nesitabe bamaze okukinteera ati wente wenyingilawo aya ndai sata ila Wallace and lero muda profile ngabwe nabasubiza nti profile wano wembaletero muyimbi wamwe comedian wamwe owakabi wena mumanyinga ali established mu Uganda etunyumyamu nnyo details ngabwe yatandika kino ekintu wayise okutuuka wano wali lero ndi n'omusajja bananga I love this guy. If you're out there, I know sometimes people call him ladies man. Yeah. So kubuze kwalabe baffe abanda profile then tutandikirawo. Abalabi baffe abade profile nsanyusa okubasanga nsanyusa okubawulizaako nsanyusa okubanga nange ndi kuki ku mutimbagano guno kibadde kisa kya Mukama okuba nti ntuuseewo nange okwogerako n'omwami gwe bayita Wallace erinnya lya kizungu nnyo simanyi gye yava yonna naye Mukama yamanyi awo so Chris nga bwe nakugamba ng'oba abalabi baffe kye balinze kumanya Chris yani amanya ge amatuufu soke tandikirawo Chris ye Chris
Yes. Amanya gange amatuufu bambita Banina Chris ge manya gali mu ndangamuntu ge manya genzaalibwa nago. You didn't change your name. Saakyusaako seeyita fire seeyita ki kyonna nagamba waayi kantambule ne kino kwa saa kimpeemu obuzibu ate ntandike Banina Chris AK fire oba AK ice wandikoze naka short form awo nogatta Banina ne Chris nogakutofulumya na kirala mu kintu bwe kityo nenga waayi kantambule ne Katonda kyeyampa bazadde bange kyebankyuzingira tutambule n'ekyo. Okay. Yeah. So Chris azalibwawa Chris muki concerning Uganda biki Chris muna Uganda Chris azalibwa Kyotera batuza nazalibwa mu ddwaliro erya amaita batya Bikira abamanyiye Bikira kuba Bulaza eddwaliro nazalibwamu Ekyotera ne mulongo wange Joel Banina so gye tuzaliwe Ekyotera. Wowe nyini oli mulongo? Ndi mulongo nze waswa oba mpita Kakulu. Yes. Oli Kato. So Joe Banina ye Kato. Chris Banina ye waswa oba Kakulu. Okay. So Kataliwo Kato kwa mutenyu tumanya abalongo babera babi noza kati agenda kubanga landing ekigali sawa nga 2 ezekawongezi. Okay. He's coming home. Nikujja. Okay. So Chris abazadde tata ne mama je bali? Tata ne mama tata waffe yatufaako nga tulina emyaka 5. Rest in peace. Ne mama waffe wali atemya bukusu wali awo ku mutala kumpawaawo Ekyotera oba wakava Kasambya oddako mpawo awo wali ewaka wa mama waffe oba naffe ewaka waffe wetusibuka. For starters nsubira mumutegedde Chris amanya ge ye muntu atakyusa mu industry manya abantu batuuka mu industry muno amanya ne bagagatta na buli kimu kyonna, and that is first. Secondly nkimanye there must be people out there abatabawula. So ono gwe tuyina wano ye Chris Banina. I think we should even have Joe when he lands in. So ne Joe nja mubaletera next Friday. Yes. Friday yes. Antujja kwa najja kubanga ajja. Very fine. Tu musoke mwawule bulungi bayimirire ogambe kile bikono alibwa na buli kimu kyonna. So Chris muzalibwa like how many are you at home? Tuli 7. You're 7. We're 7, 4 girls, 3 boys. Okay. We're supposed to be 8. Yes. But then one passed on, a girl. One girl passed on. Yeah. Bonna bali mu industry muno. Did they industry mu Uganda? No, mu music side like bonna bayimbi. Neda si bayimbi. Okay. Bonna abawala bafumbo. Yes. Abavubuka ife ba last born. Omuvubuka omu ali mu business ndala. So ffe tuli mu music industry. Yeah. Okay. So ku bafanizi abali eyo bandyetaze okumanya Chris ono yasoma kyenkana wa? Ebyokusoma saasoma kinene Mukama yankula olugendo nga lulala. Embeera teyali nnungi okula ne maama nga twali kiriwo ng'ebintu muzeeyi waffe bwe yavaawo ebintu ne bikyankana buli kimu ne kitataagana. So okusoma tekwali kwa maanyi nnyo. But olina level gyowa era eyo level kati anti sometimes oyinza ogamba njogere level nswale njogere ate njogerweko ogirekeraawo. Okay. That's nice. So kati Chris wanonga level gyosomye ogikutudde umaze wotuuse nogamba nkome wano oyingira ddi music namuyingira nvudde Bufalansa. Ogenzeeko ne Bufalansa ng'omaze wano? Kati ebyokusoma byavaawo ne bivu ebyo ne tutandika obulamu ng'ensi yekusomesa. Amanyi ensi yesinga okusomesa. So kati nsi nenjigiriza nebako ne byenjigiriza then nenvaawo ne ngenda e Bufalansa nga just oyina time mbikutemetemere. Ogenda e Bufalansa omuntu eyantwala e Bufalansa gwe nali nkolera obwa house boy ewuwe. Wane Uganda wenakolyako obwa house boy. Kubanga nave waka nga nyina emyaka 15. Sister wange yangobe waka nga nyina emyaka 15. Nali ngenzeeko wabweru kuzannya poolo nenkomawo obudde bugenze. Nangamba dda gy'ova. Awo natandika olugendo Rock Street awo nempangalyako awo ku Mubaraka. Era nomanyi wano wonna. N'ekino nga tabana kizimba kino ekizimbe.
ngorendo likubala yes kakati nempangalyako awo ku mubalaka awo kwaga amafuta ge bayita has kati awo nga wempangalira awo omuntu gwe natandika okukola obwasi boy we yansanga ku mafuta ago netandika okutambulako ko wamu kati nemuyambangako nga mwolezaako emmotoka sometimes nga bwenzirayo then nentuuka nengamba owaayi nga nkoye okubeera ku luguudo bingi bya nempitamu nga ndi ku luguudo nengamba owaayi kambeere naye nemuyambako natuuka ekiseera ye n'agenda e Netherland bwe yagenda e Netherland yali amanyi agenda kukoma kirabika naye n'atuuka n'asaba asayiramu kati ate nga yandeka mu nnyumba ye bwe yandeka mu nnyumba ye kirabika ka renti nga kamukalubizaamuko ate beera weereza renti ate n'ez'okulya kati amanyi talina gwayinza kundekera kuza era amanyi sitooli yange emabega naye bamunyumiza so nangamba osobola okukola nemugamba wano mbadde nkola ate iwe wanannema waliwo mbadde siswali ya Uganda ebulaya wanannema nga tewayammanyi n'akola ki n'ampangira waliyo conference yaliwo yali eri Sweden Stockholm gye nagenderamu nengenda Stockholm like the capital city of Sweden nentuukayo nga wannyogoga bitya nnyo ne bannyambako ne banconnectinga nengenda e Bufalansa nga tewali muzira awo nentandikira obulamu Katonda n'abeeramu nange emboozi mpanvu nawe natuuka byali bizibu later round John and joininga still joined you under the same person who took you oba gwe omaze okutuuka n'oyisaamu awo bwe natuukayo nga bwe nyinza ogamba nti bw'okuba akaggi bw'ofuluma bw'oti ogamba n'olizangu wano waba ekkubo leka aleme okukuba kisenge eri okweyagaliza buli woofiisi gye nentuukamu nga bambuuza kino kiwe kinibwe nti ye naye ndi mulongo nyina muganda wange byonna bimwagala okunnyamba bwe munnyamba nga temuyambye n'oli tebigenda kungasa because era nja kuddayo kole ki musange ne bagamba tewali mutawaana era bwe namalawo nti nempita interviews byonna naye ne bamuweereza good invitation ne bamuyita najja but that was after year so kikulaga ki nti buli kimu ekintu mu bulamu kirimu okugumiikiriza so like kola naye tojjaako mukono beera Katonda wanaasalawo kijja kwapeninga nsubira abalabi baffe abanda profile story ya Chris mugiwulira and I think if you're out there ng'olowooza nti ebintu omwe bijja direct bwe biti owulira olugendo lw'okutuuka e Bufalansa so omaze okutuuka e Bufalansa what was your first job? My first job was ménage. What does that mean? Cleaning houses. Okay. Nga bw'oyinza okulekawo ennyumba yo n'ojja n'ompa ebisumuluzo n'ogamba nja kusanga erongoosa n'ogenda nga wano weebiri wano Uganda weebiri nga bw'oyinza okuyita omukyala jangu onjereze ku ngoye najja nayoza engoye n'omugamba nsiimuulirako yoza n'ebintu byonna n'obigatta wamu n'agenda ekyegeera tasobola kwoza ngoye buli nnaku ajjamu n'ogamba ajja lunaku lumu mu wiiki oba nnaku bbiri kati nange bukyali abo abantu abannyambako kye baasooka okunnyamba gwe nasooka okukola naye nga ogwo nga okola nga nasooka kubeerako mu kabaala nga nkasiimuula Chris anywa omwenge? Chris tanywa mwenge, Chris tanywa sigara, Chris tanywa shisha, Chris talina kitamiiza kyanywa. How have you totally survived on the streets? Ebyo ebintu ate ebitala nnyo okututwala emyaka eyo gye wayingira street na buli kimu kyonna. How did you come up with that? Like wakiyitamu otya? Because abaana bangi tubalabye ku street, they end up in search. But I think you're this type of person who on a sober mind, 100%. Kati we nandibikoledde awo nabeera ku luguudo. Yes. Naye ate nagenda okulaba abaali ku luguudo nga bali addictive nnyo ku byo. Yes. Nendaba kiki byabatuusaako. Omwenge ekitaagunywesa maama wange yali anywa omwenge nnyo nga tuli bato kati yagunywanga lwa bizibu musajja amulekedde abaana bangi ng'ate alyonnako n'abaati tetwali ffekka nga tulinako n'abaana abalala bakazini baffe abaana step sister baffe nga weebali kati ng'alina abaana bangi ng'aliwo ne jjajja waffe kati nga tamanyi kiddako teyasoma nga tamanyi nga ali mu kulwana kutubeezaawo kunoonya kyakulya kati
nagetinga depression natandika okunywa omwenge omwenge ogwo baguyita emandulo bamugiwulirako mwali mugiwuliddeko emandulo nga gyanywa babuyita bu Pepsi nga bateeka mu kacupa ka Pepsi then nonywa naye nga kakuba bagamba kakuba nga bw'oteekamu olugalo bwoti gwaka omuliro kati ng'obwo kati nagetinga addicted ku obwo mu kunywa yeerabire tubegetinga addicted twasaba nnyo Katonda ne muganda wange nga maama waffe bw'abanga tanaakomawo nga tumanyi oba anaakomawo olumu nga bamuleeta buleesi ne tusaba nnyo Katonda tumugamba Mukama bw'olijja maama waffe ku mwenge ne bikyo olunaku nga takyanywa mwenge ife tukusuubiza bwe tulikula tetuligunywa because ku kyalo buli omu yali anywa omukulu n'omuto because omwenge tonto baali bamunywekereza ku mmere so tugamba Mukama ffe tetuligunywa kasojja maama waffe ku mwenge waayitawo emyaka nga 3 ku 5 maama n'ava ku mwenge kati twajja tuli ku ekyo nti Mukama twamusuubiza maama bw'ava ku mwenge tetuligunywa kati ate bwe tunaagunywa kati nga twasuubiza kati tuligunywa tujja kuba tumuliddemu olukwe so kye tutambulirako ne lwaleero omaze jo omuleese ayingidde Bufalansa ekintu kitandika muli mu kukola music ejjetya akati obeeraawo kuva ddanga ne bwe twali mu kyalo nga bwe tuba tutambula bagamba abajungu eyo mu kyalo eyo ekooki kaakati naye nga there is a way nga gye tuwa abantu engeri gye tuba attractinga nga tuli wamu kati nembeera awo ne ŋŋamba naye kirigwa bwe kiti basisa waffe abayimbi nnyo bayimba mu kwaya z'Abadiventi be bayimba ezo ennyimba bwe najja ne ntuuka mu kulaba ne mpummula n'omubbi katya nze omusajja Yesu yambikake ezo kandi tugaba basisa waffe babiyimba naye ate babivaako bafumbirwa kakati ani agenda okikwasaaganya neŋŋamba kati ate nze ataamanyanga kuyimba nga sibiriimu nga njagala nyini tuli okuzina neŋŋamba nedda kaakati kuba ddala nze nina eddalu neŋŋamba kati ngenda kuyimba nalina mukwano gwange bamuyita Resiginicha kati Resiginicha oyo ng'awandiika obuyimba nga ekasenyanku neka agenda nabo sitonyiranga apo obayimba nga bayita big time Larry Charlie and some other guys so kati nga ŋŋamba nange so kikola kawali nali mwolekedde ku studio nga alina abantu bawandikira oluyimba nange awe natandikira okuyimba ewa Saddam Magic wali ebukoto gamwoca awe natandikira okuyimba. That was which year? 2017 ngegwako mu December kati ebiri serious nitandika mu 18. Okay. 2017 ngegwako. What was your first song? You wagenda no win anything. Our love can win anything. Boba ngonjagala bitufu. Zenko Gambia we can win anything. Newe matusibira ku mwezi nkwagala. Onerabiza balala botambuza kakonda kozenga ngonda walala. Endulu walala my baby fetuli keno tuli ku kitufu. Keko. So win anything. Like mwali babiri it's your own. Wali mu studio nga ne muganda nge najja ne tubeerawo. Yes. Fena twatuzize for Christmas. For Christmas, yeah. Ne muyingira studio ne mufulumya win anything. Nesoke kye yakole Kampala wa. Ate yakole Kampala. Sibitegeera ne sibimanyi. Olulimba lwakuba. Bawango sambisa dio nga sambisa kono. We can win anything. Yes. Our love can win anything. Keko. That is 2017. 2017 December kati tukafulumya mugundi mu 18. 18 now. Kamazo okusabula awo kakuwa kati bwe kakuwa bwe kati ya banenga babebi we bali bangi awo nozo gogamba lero kuno kakati aboge abawabuzi batandika okujja bani mukube ennyimba ezo zino mukuba mulinganga bakaduka mu mukuberaga nengamba ati agasha bwemba kino nkigezezzaako nga nze mmanyi simanyi kuyimba wala gye mwagala nengamba nenoonya omuvubuka bamuyita yagwe mina bimbama
Yeah, Kemishan. Producing producer. Who was that producer? Pamwitani. Yagana ne bweru. Yagana ne bweru yali. Batuli musindi and some other who was that producer? Producer oyo. Nengende producer oyo. Nga ekiyimba kinkuba nnyo nga Katonda alaka yakuba ekidongo bwe kiti. Nengende ntukubolimba uta body language. Aida zina neba ne chokanze njagala company fine buri biga bampampen ofayo kwateko ndio zina ndabo zina kiralo style yo nange ndi kigalo banange nange nefumba muki mu dance hall nekahitawo ne bakagala nakone kasala eno ne tukafuna ate kasala nnyo nga zinezo ulye na kuzisala nezigenda mpaka kulwera nezigenda eri kuboko ngera kali awo nengera abantu bakumanyi kati awo omuntu gobaita nti kusimba luseke tebalusimba luseke mu nnyama basimba magumba ne basika obusomero basikabo nosoko gamba kino ki kati awo nibakuba oluseke simanyi producer simanyi ate ono yakulya show simanyi ne programmer simanyi ate ono promoter simanyi ate ono DJ simanyi ate ono writer simanyi ate ono simanyi bano ba socialite simanyi YouTube bakola YouTube nabone bagamba katojino notwa kakati bakuba enseke buli side MC gwe ne manager we bala kati bagenda ne bakunywa ugenda okulya ng'okamwisa nga tukyalina de waata ate amala asindikayo omulala genda omugambe genda omukamule agamba oyo muyungwe gwe mugambe kino nze mugambye kino omuyise mu mmeka nga bayitira mu ddoola ffe twatukwako ku interview emu nga bataddeyo kamera omuvubuka n'agamba muggyeko kamera nze guno omulimu ngumazeeko emyaka 10 njagala sente dola muganda we natako gavana ati chukajukira bakozeseza ati waka waposinze kati ngugamba ngera kusapotinga abantu ate gwe murundi gwe jigeno kusukubera ku TV ndo omusajja sirimwera era we musanga mugamba tata watuka emyaka 10 kale kajja kubeera abiri nga nawe ngogano ya yewe musajja yampisa bubi nekiraye kana yalaba musajja golaba kati munnaye bampita ku interview tebansaba sente ntunyumya bunyumya tebiri mutebagamba na myaka gye bakolera abali ku profile empozi ya Chris yo mpamvu tegwayo like mpamvu olugendo luwanvu okutuuka kweno point jali kubalaga at least now ate tumukubira vintu mugamba mukama waffe soko tusaleko wano ne banida gamba ati ne munira ne ntuka lete ne munira baka ndi mujamu anafuna moko motoka antuvuga muko jamu akwata ate luli nene luli ndekaliwo naye nga abantu they misuse your softness your goodness ne bagitwala okuba nti oba oli musiru oba oli yungwe kakati ate ennaku zino buli bwajjeraga kino omugamba baba ndinganga bwoli nagamba wayiga Kampala leka tetegeeza oli nali musiru okukuba nali musiru yes katalabira ddala ate kati oli bwoti omugamba ati waliwo omuvuka gwe nasanga nagamba muganda emunyweze natti ziregeya Kampala no zinalegeya abaana bajja zisaanukula zigweri so Chris omaze kuba body language kakati awo body language eyo kati nga ye ate jo alina omulimu gwaba chief ye naddayo kati nandeka nga njiriba endongo teyanzitowerera nente akayimba akalaba katagundi kibeeremu tetwamaliriza luli ensonga zange naawe kanakwe nakubira ekiro n'essimu tewakwata lwaki weebuzabuza
lwaki wekozakoza ku lwakyo neetolooza nga tokimanyi kufiirako kibeeremu nange kibeeremu bw'okibaamu kibeeramu. Okitegeera? Kati engombo yaliwo ya kibeeremu man kibeeremu naye wali tukola kayimba kabeera kibeeremu kayimba ne kantuulamu era bw'okalabako kalina 16 views 16k views myaka mingi nga nakola ne video omuvuga gwe ngenza okukolako video atute sente azitutte angabe zisiina video naye ate yakale kunyaga tuzze mu bya poliisi endongo banne bemulaba omuyimbi ng'akubye tuni mumuwe respect mumusabire kalere mumukyusa because era eyinza okukyusa tubalabyeko abakyuse after ng'amaze osalala lwakuba nabo mbaganda bange abayimbi musician bw'oba ng'olina tune ng'olina hit beera mukakkamu because eyo tune ebanga mukyala nti abeerako omugole ate n'atuuka n'atandika n'okukubibwa wano wabeera omugole twala mukuwonako buli abantu bonna bakuŋŋaana okukola ki okulaba omugole oyo so ekiseera kituuka nga ne ku kyalo ayambala kikondoolo nga tewakyali ayagala kumanya nga ne bamusanga n'akalimiro tebakyagala kukola ki kubimanya so kyekimu n'okuba ne tune ng'olina hit etuuka neggwako naye ate ekulesa etya singa omugole oyo bwe yali ng'akyali mugole yavuma buvumi n'agamba nze mugole mulinga kino bw'anaatuuka ng'alina akalimiro ng'amala okukulira mu bufumbo anaayogera kyanazzaako kyekimu n'ekyo tubeere bakkakkamu nga tufunye tune. Alright, fast forward nga tweyongeddeko awo sofa ennyimba awo olinanga mmeka? Ennyimba kati bala tutandike wamu win anything body language kibeeremu like I do munakyalo love story no more nze amulina it's you kanyo kawulire 10 songs tukole ekivu tuwanike lugogo bane munajja commenting nga unti bane bunnakolirwamu abaana mwe mulema unatuyimbisa obutebe 10 songs zizino oyita abantu noga mu commenting awanajja ne bakomentinga lugogo banira lugogo notukaenera obutebe esambiramu olupiira hashtag vanilla rugogo. That's by the way, bafani bo bamanyi bafani bo weti. So Chris, these 10 songs bafani bano ya katonda these 10 songs nga you two together oba mulimu ate boyadda yawo inze kati kyoba omanya every song is mine and my brother. It's a shop that anybody can sell. Yes. Because my voice note, if I send you a voice note and my brother sends a voice note, it's the same. You cannot me too sometimes kyekitambuza abuzize nnyo nti nyiza okufuna voice note ningamba nze najeweereza oba mugana wange yagimpeereza eddoboozi lirimu. Wow. So that is how magnifica muno bayita identical to oluzungu baga magnificent agamba kwakogera batya obale tukategeera ndikase bulungi oluzungu olwo kuli that is how magnificent producer magnificent checho nti magnificent God can be wandange chocho. So Chris challenges ki wano maze choyogedde ekisooka challenges mwazibazo dozindaka banango olugendo watandika wota abana basooka bakuba oluseko olutuuka ku magumba nedda abaana bakuba busomyo obusomyo buno otandika okuba nga otambula nga amagumba gakutoka omanye ente yadde entandala ebateraba etambula nga ekuba ebigere tebikuba bulungi kati omwana ne Uganda akuba oluseke nga weeyita nti simanyi oyinamu bakuba oluseke nga bwakujubisa eno bwaseka bwakujubisa bwa Jeffes bwaseka bwatoolayo nga ye wakolaki otuuka okutambula nga amagulu gano gabwatuka tegabwatuka because of ki nti we wali oyita ng'olina olukulu lw'abantu oyitawo ng'oli wekka
nseka gazagwamu. So any other in my that? Those are the music. Go jeko challenge. Boko ebyo kubuseki. Ate mulimu enkokola. Yes. Hantu oli no sigala ng'omwadde nasigala nga kuba enkokola. Nga tayagala oyitewo. Nogwali okutte ku mukono bwoti nti yita wano. Muganda yetusabe Katonda abikola. Bw'amala okakuba akajaga oyo fala. Oyo fala. So, gwe bubanga oli eyo oyina omuntu gw'oyita fala, lindako Katonda lwanakuba kibooko. Olwotegeera nti ekigambo ekyo oyinza okukimira nga naye bakikugamba. Siri mu kubako olimira naye bwe kiri bwe kyetaaga. Yita munno fala nti ye gwe weefudde Katonda wa music. Nerindako tune bwe ziri kuggwako. Nga nebw'oyimba n'okaava. Abawagizi baffe basigala nga bwecce. Side ngomu mune wita mu wino nga tewali na kujjukira. Nga tewali na swagamba mbono ali bwa mbono yegundi. Wabula kye bakugambako yagwa. Ebiragalagala. Nga kye bagamba. Olwaleero oli waddembe okukozesa ekintu kyonna because oyina amaanyi ago. Ne gwe kyoba omanya nti n'oyo omukadde gw'olaba ku street ku luguudo yaliko omuvubuka nga ggwe. Era sobala nze mbanga ndi mu kutambula. Ntula kugunga mpise ku bantu ngamba ne Mukama. Ate oyo lwaki asindika ekigaali? Otegeera? Nzo kuva mu studio sawa nga 10. Bosanga abavubuka nga bali kusindika bigaali bali mu group bagenda mu butalo bakunona muwogo bagenda otegeera. Nogamba naye nabo. Waliwo time gye bagamba ko I want to be a lawyer. You're the president of tomorrow. But until now one president is taking over. So like ebintu byonna tulina big obitunulamu n'ogamba naye nze Katonda nga mbeereddewo nnyo. Era nze neebaza nnyo Katonda position gye ndi. I'm not complaining. Because many people would want to be in my position. Well, oh my God! N'ogamba N'ogamba kati ndi kweno level kitegeeza. Otegedde. Naye ye producer ye antegedde nnyo. Kubanga ye akimanyi kye twogerako. Otuuka ne bakumanya, ofunamu connection, ofunamu blessings, ofunamu chance, ofunamu voice, ofuna erinnya. Erinnya kintu kikulu. Abantu bangi mulabe nga bakasuka ssente kuba bakola erinnya. Bantu bangi mawudde beefuula abatemu. Abantu bangi mawudde bakola amannya mu mbeera embi. So, Katonda mulungi nti bwakuwa erinnya likozese bulungi. Gwali ompuliddeko mu ntalo. Era wenzija wennyini. You're this type of an artist. Tulabye kati currently mu Uganda waliwo ebiriwo osobola okuba nga obiwulira ba restrict the sub artist to stop kuyimba Gravity, Didi Paz and everything. Type of music gye batandise like gwe bw'obeerawo ngo nawe oli muyimbi gwe bitunulira otya ebintu ebyo okulabika nti your fellow artists have gone off the grid. Kati bye batandika nabyo. Gravity yayimba Money and everything. Kati ayina this type of music gyaleese n'ensi nesirika n'okusirika. Do you see yourself taking that route at one moment? Sijja kwogera nti I can take that route, but then buli omu ne genre ye. Nti oli ayimba bakuyita kutontoma. Kutontoma, yes. Ayimba kutontoma. Ate byayimbako naye aba bakozeko research. Lwakuba omuntu ayinza okugamba nti gundi ng'atanna kumanya nti wakola kino n'okimalayo. Genre eyo erimu ebintu byange simusalira na musango. Ye nga ye amanyi ekiriisa famire ye, awangaala atya, amanyi gye nvuddewe, buli omu kubanga abaana babonaabona wano. Kati oyagala alye kasasiro. Omuntu aba ayagala alye kasasiro. Ayina baba amanyi obupangisa nga bwebuluma. Azimba ennyumba. Alisiza avuze kamotoka akalungi. Kaakati bw'atuuka ekiseera n'agamba kino kye kimpisaawo. Wano bwekuba nga kuba muntu liri ku street nga kigenda okuyisaawo. Andaba kikole. Omanyi lwaki? There is survival for the fittest. Bwe manga ndi wakuvuma ko ma nga kikigenda okumpa emmere. Okwebero yo. Kikuweerawo n'emaane ga sorry. Naye ate
ennyimba z'abantu lwakuba ffe tazitegeera kirabika abantu banguwa mangu okusala omusango. Ayimba nnyo Oluganda olutuufu. Nedda ekintu kyayimbyeko yayimbye omunyongo w'eggulu lwakuba nti yakisazeeko ng'agenda kimalayo kati ffe nga ffe ba analyzer ba writer ba lyrical bafaani nedda bafaani basigala banyumirwa faani w'omuntu akyuka ebyo faani w'omuntu oyo bw'akola ensonga tuvuma oyo gwe tuba tuvuma tuvume oyo gwe tulwana ne tupromotinga kino kibi tebakipostinga tebagipostinga good kaakati bagamba nti omuntu wabanga akwagala n'ebibi byo kati bano ba analyzer beeba abataagaliza yayimbye bw'ati lwaki ayogedde ekigambo bwe kityo lwaki ayogedde ekigambo bwe kityo boonoona abaana okakasa tubuuze ku mwana wo ng'ololimba tanabadduulira talina kigambo kyamanyiimu tomusanga avuma munne oyigiriza omwana okukuba empi okusuna munne kaakati omuntu omuleka bulesi n'omuadvise n'omugamba owaayi kaliwo oddamu ogira bwoti leka ekigambo ekyo kiyimbe bwoti gonzamukko otegeera naye ate bye bikusobera nti omuntu ayimba akayimba akalungi ne batakaagala n'ayimba okwepiika ensi yonna neekuba enduulu n'ayimba enkudi n'ogamba nti otyo kuba ensi neekuba enduulu n'ogamba n'oyimba akayimba akalungi akakatonda omanyi akayimba kagufita akakatonda kayimbe nga bakava mulombe omanyi mulayini mmeka si bwe kiri naye kaakati luno olupata okitegedde kati lwaki so bwe kiba nga tuvumirira ekibi leka tupushinga ekirungi oba bagambye luno olw'omunyongo w'eggulu lubi kati baddeyo batandike okupostinga eri gospel buli wamu bagimbe buli wamu balabe oba lwabiti anaddayo ayimbe kino otegeera naye bwe kiba nga kino kyekimuyisaawo simuyinaako buzibu nze ndabyeko omuntu osuula enjala nga kyali wamuwa ssente zo n'azikumma gwe naye nga gwena kusuula njala otegeera ng'omuntu oyo alikugamba nti kino kyewakoze kibi nga tagenda kuwa yadde lwataano so n'olwekyo ffenna tukole ebitugattako kambuuza oluyimba lulina gwe lwakubya oluyi bwaba twaguduulira toplayinga todownloadinga terujja kujja mu ssimu yo Gravity proceed with your career. I'm your fan. Continue. Gravity kuba fan nsuubira ade wobanga wadde tokimanyi Chris ye fan katagambe kimu gutambuza ekintu kyo bwoba wojje ekyokulya so Chris nga tumaliza collabo ine collabo nyinayo collabo nakolayo collabo munamuyimbize na bamwita Ties muna Uganda bafani kweli bamumanyi kayimba chako Chris akaiba Hex kirabide hani Ulije sasa kayimba ko eyo collabo Chris Antu obuzibu ogenda otusolako ebibuuzo akayimba gye kali oba nezange nzerayire ezibu tusuubire guno omwaka katuli we are in December tuli mu kumaliriza omwaka gwa 2024 tuyingira 2025 by the latest song togere project esembyeyo yes eri mu moving around soko tuwa akapira akayimba konkagala sukali onywa jiko meka esisu sana alema namanya kanga kaka we chanta boss nseke joba fume chancha chonga machenkola iwali newa siwumula mbuka nsiba onyweze teba konkona
abennugu benekengera kyotaboko nambanderako taddemu kanyo kawulire kanyo kawulire kakonywako kacyayeko kanyo kawulire gwe kawulire kanyo kawulire kakonywako. Produced audio. Audio ni ajuko. Best boy producer. Yes. Audio. Yeah. Video. Edwin Paul. Abana bakwata ekifaananyi. Edwin Paul. Edwin Paul. Akwata ekifaananyi. Yes. Ate best boy oyo. Yes. Wabuli ennaku zino. Best boy. Akuba ayuza. Ne ate yayite yakawandiika y'omulesibwa. Bamwita Sami Daveleko. Oyo omwana yawandiika kafeeke, yawandiika obulungi bunnuma, awandise ennyimba nyingi. Mwana alina oluganda olwo. So much respect, Sami Daveleko. I respect you so much. Best boy, my brother, baddest producer, I respect you so much. Edwin Paul. Which fan? I respect you, my brother. Thank you so much for doing a great job. And then I want to respect Victoria University for sponsoring that video. Okay. And that song. Thank you so much, Dr. Lawrence Muganga, for supporting. Bana ekirala amuleta abana basome ku Victoria University. Abana basomera ddala. Tutandika okusomesa abana ku mitwalo aga 5. Ochegira. Osobola every course is there. Ate tuna AI. Ojigamba bugambi write an email to Museveni asking how to get money without getting close to him. Netandika okuwandiika. Tuwekalakaase kuba abayinja bwoti bajja kuteka. Chris, tuwe ku message esembayo ku bafani bo abakulaba ku Deltative Weekly Jazz then ne handles zo basobola okufunirako. Tulabenge ejo so geno kwatagala mune Joel next week. Yes. So handles zaffe YouTube channel eri Banana Empire. Banana Empire kasoti kam Banana Empire. Ojja kusanga ennyimba zaffe zonna. Bw'obanga oganye twala okiwandika kiwanvu kikubuzaabuza teekamu Banana Chris. Gamba luyimba kirwenjagala. Oba ogetekemu Banana Chris's music. Banana Chris's song. Oba otekemu the Bananas. Oba otekemu nti Banana Chris kanywe okawulire. That is the baddest tune. That is YouTube. YouTube. Kati social media. My Instagram is Banana Chris. My X, jebani bese Twitter. It's Banana Chris 1. My TikTok account is Banana Chris Official. Banana muwulirize. Banana Chris Official ku TikTok. Nyinako like 150 something. 150 something point something K. Ba followers. Bamuna agenda kundala mbusimanyi kikire babafera. I'm not in. Tetuyinayo endala TikTok je tuyina. Eriko the Bananas. The Bananas teriko chichichi. Tetuyina accounting nga semanyi abiri. Simanyi Banajo and Chris. Simanyi Chris and Banajo teriyo. Bona gisange bajja kuba bakufera. So Facebook the Bananas erina blue tick. So Jo eri Jo Banana. Instagram erina blue tick. TikTok eri Jo Banana. Terina blue tick. Ka message akasembayo mu nnaku zino eza Christmas. Enkulu. Bana baganda bange. Mwewala okuvuga speed. Obubenje bungi ennaku zino abantu ku nguudo ezo highway ababbi bateekamu emisumaali mu kkubo. Kati bw'ovuga speed baba manyi gina kukubira wano ogenda kusibira wali. Kati bw'ogina kukuba ekiro nga tuwetegereza ogenda kuvunaanani. Akabenje bekana kugwako n'atuuka ku nnaku enkulu. Bannaye temunywa ne muvuga kubanga ffenna tuli mu nayo festive season abantu bali mu kuwummula. Temunywa ne muvuga. Bw'obanga omanyi ogenda kunywa tambulako n'omuntu ye atanywa anaakuvuga nga munywedde
mutuuke bulungi waka. Bannange abatali balwadde mwekuume, mwambale nga mugenda okwegatta because mwegatta kituufu. Tegenda kirumamu mwegatta ate mwegatta nnyo. This is PG, parental guidance. Yeah. Bwemba mwegatta mwambale obupiira. Yes. Buli chipu nnyo. Bweba tusobodde kwambala twala omwagalwawo omukebeze. Otegeere status ye naye ategeere status yo. Omulwadde leka ate kwefubako nnyo ate kwagala kulwaza balala. Jjukira okumira eddagala lyo mu tayimu. Kubanga era stiru bw'obanga omize eddagala lyo mu tayimu kijja kuwangaazaako okuwangaala emyaka emingi. Bw'atannaba kulwala weekuume. Because obulwadde ono eyabufuna tebabumutondera. Weebeere mwate ekisinga obukulu mwekwase Katonda. Bw'obanga olina Katonda ajja kugayidinga okutambula obulungi. Bino ebintu byekugamba byentambulirako. Nange aweva maki ntuuka nennemera nennafuba mukko nenkolamu obusobisobi awo nenzire begane netooka nenekuba mu mutima negana kino kyenkoze kigwana. Segera njagala okutumirako Dr. Lawrence Muganga ku Victoria University. Njagala okutumirako Amelia Nambala omuyimbi ow'amaanyi mukwano gwange ennaku zino tumuyita sister wa Jesus because yazaalibwa nga 26. So kati sister wa Jesus nkutumiddeko Amelia Nambala. Weebale kwagala bantu, weebale kuyamba abantu, weebale kubeera na mutima gwa kisa, weebale kubeera na mukwano mutuufu. So n'abantu ab'ekika abagwe mu kkowe eryo mwenna mbatumiddeko. Nja kusembyayo mama wange ndagukunda cyane kandi Imana ikwongere imigisha ikurinde uzasaze neza tugihari ureba abana bacu n'ibintu byose byo tuzakora. So ndagukunda cyane Imana ikurinde. So abatuwagira mwenna bafani baffe mwe babosi baffe. Nandifukamidde naye akatere kawanvu. Producer akikoze nga akigenderedde. Akatebe kawanvu mbadde njabbe fukamira mbakole ki? Mbebaze. Banne mwebale tuwagala. Mutuwagadde ate ne mutuwangaaza. Yes, si mutuwagadde mwine engeri mutuwagadde muti mutukumidde ku line bweti. Temugambe nti tugudde oba tuli waggulu eri. Naye kati tubasaba bakwano baffe bafaami baffe naffe mask eyo tujja tutegekayoko naffe mutuwanikeko twagala kufiiringa ku pressure waggulu eyo tuwulyekoko. Obuyimba tukola obuyimba mu bunoonyerezeeko weebuli bannange. Njagala kubeegayira naye si nnyo naye njagala Mukama abakozese. Saagala ate neegayire mwefule bannaggono je kutuuka awo tatekiye walimu abamu nga mulina emitwe eminene. So ngala emitwe eminene nange nja kuba n'omutima omunene. I don't want to speak English. So for that matter anyway, our fans, our beloved ones, I want to send this message to all mothers in the world. Bane ba mama tubagala nnyo. Buli omu alina mukadde we musabira awangaale. Bataata tubagala nnyo. Abatabalina ngaffe tujja gamba twasuba okubanga tetwaki tetulina gundi eyo okukola ne bakitaffe. Ne kati ffe abalina bamaama muwangaalire ddala. Leka mulabe ku baana bammwe bagenda bakolera. Mukama abankumire atakumira mpeera. Amina. Ku bigambo bya kuli sobola kwongerako ku kamera nkoze ne Mr. Simon, our producer, our the profile and control room, the beautiful pounds. Otherwise, back to the studio, Sita and Nori. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde wa bakasitoma. Mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.